bwe tuli abaami gye bali balina bakyala bwabwe bana ne ŋŋamba nange nsobola okukikkiriza bulungi omwami wange obajja ddi Kasaaba yaŋŋamba. Omuyimbi Sheebah Karungi avuddeyoko n'atangaza munnange ate mu nsonga eya Let's Talk About It podcast ye munnange ku bibadde bitambula ku social media ekyogamba nti no asobola munnange ate okufumba ne bajja be ne babeera munnange ate 10 so nga ate Bianca munnange ate ali mu maziga nabyo ngenda kubeera nga mbikutuusaako. Ono nno agambye nno ayinza munnange ate okubiddamu oba munnange embeera eyinza omukaka munnange ate okuddamu biri. Byonna ngenda kubeera nga mbikutuusaako munnange ate si byangu nakamu. Wabula ntandise munnange ate ne Sheebah Karungi ku podcast ye eya Let's Talk About It munnange. Kaakati nno waliwo munnange ate ebibadde bitambula ennyo. Obutambi obumu obw'enjawulo bw'obadde nga busalirwasalirwamu munnange ate okuva ku episode ye eya Let's Talk About It munnange ate ku podcast eyo. So avudde munnange ate n'atangaaza n'agamba nti no nedda si bwe ndi munnange ate bwe nabadde ntegeeza, wabula Sheebah Karungi yabadde yeeteese munnange ate mu kiti ekyoyo omukyala. Katugeze nga nze we neeteeka munnange ate mu kiti nga omukyala oyo just nga ali kuba wa munnange ate example, naye n'agamba nti no naye senga abeera ng'oyo naye munnange akisobola. So abamu munnange ate tebamutegedde bulungi. Sooka owulize munnange ate Sheebah byabadde agamba mu katambi kano. Osobola okuba nga gwe oli okay n'okubeera namba 1, namba 3, namba 5, namba 10, you can be okay. Negamba nange nze nganze singa nali mukazi abelievingira mu culture norms ezo obufumbo ba mu society yaffe kikkirizamu nti omukazi yenna alina okufumbirwa. Singa nali mwabo lwakwasa kinyonyi bwentu nengamba nti nange bakubanza nga nze ndi mukazi omu ku bo abaagala okufumbirwa sandifuddeyo. Kasaba nga mwami wange alina obuvunaanyizibwa aŋŋambye tuli bana gye bali. Bino byenjogerako bwebiri, but because it's me saying it you're offended. Bwe tuli abaami gye bali balina bakyala bwabwe bana ne ŋŋamba nange nsobola okukikkiriza bulungi omwami wange obajja ddi Kasaaba yaŋŋamba. Bwemba siŋŋamba ngenda kuba oyo omukyala abakyala baagala obufumbo naye ate nze sirimu baagala ki. Naye nabadde njogerera oyo omukyala atudde ewaka balina haaji waabwe oba bali bano oba bali bameka yabazimbira abalabirira tetumulinaako buzibu oyo haaji. Kyenabadde ngezaako okutegeeza oli haaji olina abakazi bo bana bonna bakimanyi, tekuli gwe walimba, tekuli wankukutu, bonna beemanyi. We okay with that too. Nababa bakazi gye bali. So oyo mukazi gwe nabadde nnyonnyola era nga nenga abagamba nti era nange mbakuba mu bakazi ab'okufumbirwa sirifumbirwa naye mbakuba mu bakazi ab'okufumbirwa sandifuddeyo. Kasaba omusajja teyalimbye ffenna atulabirira bulungi wabuvunaanyizibwa. Ekyo kyenabadde ntegeeza naye nkiraba nti mugezaako kitwistinga to make me look like I don't respect people's marriages. And oh my God, I respect people's marriages. I respect your marriages. I respect people's decisions. You want to be married? Do you? You want to be married and haji wa inabana uli wakuna? You're happy? Do you? Neba ko wives bo mukolagana musobola kolagana tewali lutalo haji abagatta. Perfect. Ate nawe agamba nze sisobola kubeera yadde number 2, kuba number 1 because I am number 1. Nawe nkutegeera. What was I trying to say? Fenna twejje mu box society gye yatuteekamu tukole choices zetwagala fenna abantu. So please, before you run around with these videos abantu bagezaako tematema bayiseewo bye bayisaawo, go and watch the full episode and you will understand. Please do not believe this propaganda going on. It is a propaganda. It's a Sheebah hate nation and it's not gonna work because remember, I built this whole empire using the same stones you've always thrown at me. This podcast will work and it has a purpose and you'll see it one day. God bless.
bw'atyo munnange ate Sheebah Kalungi wavuddeyo munnange ate n'atangaaza ku nsonga eyo ey'abajja be wali statement munnange ate gye yabadde akozesezza nga bwe nkunnyonnyodde munnange ate mu katambi ako. So nga nkwongeddeyoko mwana mulenzi munnange ate eyeeyisanga abawala ono omwana yeeyita munnange ate Bianca ku mukutu ogwa TikTok. Omwana mulenzi ono avuddeyo bambi ate mu nnaku ey'ekitalo agamba nti nno waliwo munnange ate abaamusuubiza munnange ate obuyambi era nga kino kyamuviirako okubeera nga kaakati abadde yakyuka biri ebyokweyisa ng'abawala ne yeewummula munnange ate pini ku matu, ku nnyindo, ku kkondi, ebyo nga byo yali yabivaako okuva munnange ate bwe yadda okuva munnange ate e Kenya, naye agamba nti nno obuyambi munnange nti nno abeeyama nti munnange tebaatuukiriza. Mazze mutya balungi muli bulungi ba guys. Kindesi wano leero njagala kwogera ku kintu ekikimu kyokka. Bannange olunaku lwange Kenya nenzija wano e Uganda nga nkomyewo bulungi abantu era baŋŋamba nti bagenda kunnyamba like there is the people who comes ne bagamba nti bagenda kunnyambako as in this and this. Naye munnange nze munnaye nfa ninze mpulira nkoye munnange waliwo abantu abankubira munnange baagala mbakolera obulango bwa wigs naye ate obukuba nga baagala nzambale kati simanyi nkole ntya okitegeera. So ngenda tandika okukola obulango bwange nga kubanga enjala sikyafuna kyakulya you guys okitegeera. Ngenda tandika okukuba obulango bwange obwa wig nfune ku kyokulya kuba munnaye sigenda nze fiira mu nju. Pona lindo obuyambi tebujja kitegeera kangende nziremu munaye ntegeko wigs zange nkube ku bulango bampe ku kyokulya mwebale nnyo bamikono. Munnange ate Bianca bw'atyo munnange ate si birungi esayidi eyo wabula ky'olina okukola ku subscribinga ebisigadde byonna tujja kubeera nga tukuwa update kati tobeera nga osubscribinze.